Okay, nate tukyatambula nze Muzungu David wa Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Tulwana nnyo kulaba nga tugatta etoffaali ku kisaawe kyaffe ekya Kadongo Kamu. Ekisaawe kino bw'oba owuliriza ennyimba za Kadongo Kamu kizibu nnyo okuba nga oluyimba emibiri nga gyefuukudde nga toluwulirangako. Oluyimba nga Mukyala Kibaate, Namwanje ku Mbaga, Namwanje ku Poliisi, ennyimba nga Abalunzi, Bitamiiza, Sisedde ewammwe, ennyimba ezo nsuubira wali oziwuliddeko. Ennyimba nnyingi ezaafulumira mu Bazira Gita Singers okugeza nga Twandifunye Naye Abo. Ezo ennyimba zaayimbibwa omugenzi ono Moses Balongo. Moses Balongo yazaalibwa 1966 yafa 2002 yafiira ku myaka 36. Moses Balongo yali azaalibwa mu Jjimba Charles Kafeero. Oyo muzeeyi yatufaako nga mu mwaka gwa 2014 mu Jjimba Charles Kafeero. Y'ono agalamidde wano, ono gwe mulaba wano ye taata wa Moses Balongo, so nga wali tulinawo Namuddu Rose. Ntegeezeddwako nti Namuddu Rose ye yali adda ku Moses Balongo. Moses Balongo ekisaawe ky'okuyimba tumujjukira mu kibiina kya Peking Festac ekya Kasajja and Sons. We yava eyo yakolawo ekibiina kye ekirala, then n'omujjukira mu kibiina ekya Bazira Gita Singers eky'omulongo Kato Second Wilson Kwita, eyo nga baakolerayo n'omuyovu Moses Wamala, Gabriel Mulindwa, Bakizito Zaavuga n'abalala bangi. Yakolanga ne mukyala we, naye kyemanyi nti naye mugenzi obudde buno, omukyala Nakaggwa gwe yayimbanga naye ennyimba ez'enjawulo, era w'owuliriza oluyimba olwa Mukyala Kibaate. So kino ekijja wano wendi ndi Lwankoni Kaliisizo, bino bye bijja Moses Balongo kwe yaziikibwa nga we tubiraba. Ntambudde leero nsazeewo nambuleko ab'enjawulo bano we babateeka. Bangi babadde beebuuza Moses Balongo baamuziika wa, ebimu ebikwata ku Moses Balongo tutuno leero olunaku olwaleero wano wendi. Omulimo guno oba oliawo oli ajja kwebuuza lwaki otambula nnyo okulambula kwabo. Baatukolamu omulimu munene, ennyimba ze baakola zituyambye ng'abantu bangi, tetufunye mukisa kubeera n'abakadde baffe. Bano be bakadde baffe nga bayita mu nnyimba. Ennyimba zino bangi tetwasobola kubeera nga ebitabo tubiweza, naye at least we twakwata ennyimba z'abantu zino ne tuziramba mu mitwe, twasobola okubeera nga tubeera ekyo kye tuli. Ekintu kino tukikola ne muganda wange Ssekiito Frank okuva ku Baba TV Baba Radio Ejjinja. Oyo ye mutabanyi wa mukwano gwange Muzeeyi Celeste Kasule Junior, era bakoze kinene nnyo okubeera nga bagatta etoffaali ku kisaawe kino ekya Kadongo Kamu. Nkugamba nti gwe eyo yonna gy'oli beera nga ogezaako nnyo okubeera nga naawe kyokola okigattako. So y'ensonga lwaki twerekereza ne tuba nga tutambula okutuuka mu bintu bino. Ono ye Moses Balongo, kugambye yaliko mu bibiina, yaliko ewa Prince Jopo Kafeero, yali musajja mulema, era naye mwennyini akugamba nti nga wamusanze nga ndi musajja mulema naye wonsanga nga nsotya, ontya oneewuunya n'okuneewuunya. So y'ono Moses Balongo, gano ge malaalo ge. Wano we yaziikibwa. Maama Najjemba ye waali tugenda kumufunako mu segment, tubeere nga tusobola okunyumyako ne maama in depth, naye maama naye alaze nti embeera kati etandise omunyigiriza, obulamu bugenda bukeewa olw'okuba nti kyenkana ewaka asigaddeyo bw'omu. Abaana abaali ab'omugenzi ono bonna kati buvunaanyizibwa bwe. Then n'oli mwanyinaffe. So ebisingawo byonna tugenda kubanga tubitegeera mu segment eddako nga tutudde ne maama nga tunyumyamu. So nkusaba nti oyinza oteeka ekibuuzo mu comment section, osobola okusharinga, likinga, then
tusaba subscribing YouTube channel Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst eyetaaga ebintu bino ebikwata Kadongo Kamu osobola okunoonyako nsangibwa akasubi ku basooka kwa Vula Stage Mwami Rulese Bonze e Massachusetts Bobu Kabindi Mpima awo e London mbatumiddeko nti mwebale egyo gyonna gye mukola okubeera nga mugatta ku kisaawe nammwe abanzikiririzaamu okubeera nga nkola ebintu bino nga birina kye bibagattako namwe mbebaza entakera nti mwebale kubeera nga mugoberera Muzungu David basaba temujja okwo mungoberere oba oliawo tuyinza okubeera nga tulina ekirala kye tugattako amwe abakola ebya Kadongo Kamu ebyenjawulo ku platforms ez'enjawulo nga mwina kye mugatta ku kisaawe namwe tubebaza abayimbi tubasaba muteekemu amaanyi naye temwerabira baganda bammwe bano be baba basimira omusingi ogwo gwe muyimiriddeko ba presenters ab'enjawulo tuleme kutuula ku mizindalo tuleme tuula ku kamera. Let's do this. Tekina kye kitujjako wabula okwongera ku expertise yaffe okole ekintu nga ekintu nsaba nti tekina kye kikujjako okubeera nga otambulako ku bigere woba osobodde okubeera nga otambula werekereze nze olunaku olwaleero ndowooza muganda wange tuli mu kilometers nga mmeka ze twakavuga kilometers ziringa mu 120 zisukka mu kubanga bala okuva e Kabonero tutandikidde tugende Kajjaga ve Kajjaga gende Kalimiira va Kalimiira okutuuka ano tuli mu kilometers nga 2 mu kintu ze twakavuga so wetuvaano ate era tukyavuga tugenda wa Francis Bukenya owe entumbwe y'omugoowa yengeri yokka gye tuyinza okubeera nga tukola naye nga ezo ze tutaddemu zonna teri ayinza agamba nti otaddemu mekera zigenda kuddirawa tetusuubira nti ziyinza okudda wabula tugezaako okubeera nga tuzimba kisaawe kino tuleme kubeera eyo munkeyana ate gundi yakoze bw'ati sente tezaafunyise tusooke tuzimbe omulimu so mwenna abeegattira mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu olunaku olwaleero ono ye omugenzi Moses Balongo kugambye nti ekisaawe ky'okuyimba yatandikira mu Peking eya Kasajja and Sons bakolanga ne Bawire mu Lwana Mukaabya yaliko ewa Prince Jopo Kafeero then n'avaawo n'agenda mu Bazira Gita Singers alina n'ekibiina kye yakola naye nga we yafa yali akola ne muganda we Prince Jopo Kafeero kubanga bonna beddira nkima era nga bw'olaba erinnya lyatutumuka nnyo nga atandise ennyimba za duet ng'ayimba ne Cecilia Naku omufumbe eyali omukyala w'omugenzi Moses Katende nga bayimba ennyimba zaabwe ezo ez'emizannyo bakola kinene nnyo by then baali mu kibiina kya Prince Jopo Kafeero Cecilia Naku ye nabagamba nti yafa mu 2004 so emyaka 2 ng'ono atugenzeeko n'oli naye n'atugendako so wano we baamuziika oli ye mugenzi taata mujimba Charles Kafeero yafa 2004 then oli ye Namuddu Rose agalamidde wali oli ye yali adda ku Moses Balongo kati tuvaano tugendako mu session tunyumyemuko ne mukadde maama atunyumize ku bulamu bwa Moses Balongo n'olugendo lwe mu music nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst nkusaba tingoberera ku Facebook, TikTok ne YouTube.